Mukawefube w'okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza wano mu ggwanga ekitongole kya Cheshire nga kiri wamu n'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority kibakanye n'eddimu ery'okugaba ebikozesebwa mu masomero ga gavumenti agawerera ddala 10 okwetooloola Kampala. Amasomero nga Kiswa Primary School na Gulu Katali, Kyambogo Primary School n'amalala ge gakwasiddwa ebikozesebwa mu kusoma n'okusomesa ng'ebitabo, kompyuta ez'omu ngalo ziyite laptop, ebyuma ebikuba empapula, entimbe gaggadde n'ebirala. Kaweefube ono agendereddwamu okutongoza ensomesa ya tekinologiya mu masomero gano era nga yakutalaagana ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. Okusinziira kwakulira ebyenjigiriza mu kitongole kya KCCA Juliet Nambi Namuddu, tekinologiya ono wankizo nnyo mu kusomesa era nga wakuyamba okutumbula ebyenjigiriza okutuuka ku mutindo gw'ensi endala ezaakulaakulana mu byenjigiriza. Njagala nnyo abaana baffe okukozesa IT kubanga kati amasomero gonna mu nsi endala ekyo kye bakola. Basomesa boogera kitono naye bakkiriza abaana baabwe mu bibiina byabwe okukozesa computers n'ebintu ebirala n'ebirala gadgets endala eza IT. Saba baleme kutwala bintu bino kubikozesa bokka oba kubikozesa mu bintu ebitali bya kusomesa. Ate yamyuka mmeeya wa Kampala Central Division Sam Gombya ng'era ono yakiikirira abalina obulemu ku mubiri akubidde ekitongole kya KCC omulanga okuzimba enguudo n'ebizimbe nga biriko ebifo ebyenjawulo ebisobola okweyambisibwa abantu abalina obulemu ku mubiri. Era nkubiriza bannanga aba KCC naddala Department ya Engineering nti bafeeyo nnyo okulaba nti babakola bawa permission bana banafu abazimba ebizimbe bafenyo ku muntu alina obulemu. Omukolo guno ogw'okugaba ebikozesebwa bino gwetabiddwako abakulu b'amasomero ga gavumenti ab'enjawulo era nga gubadde ku kitebe kya Cheshire ekikulu wano e Bukoto. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.